Abatuze Kavundire Nkumba batudde mu lukiiko n'omubaka waabwe mu Parliament Rosemary Ssenninda okusala magezi ku kiki ekiddako oluvannyuma lw'okubasendera ebyabwe. Mu kiro ekyakeesa ku Lwokuna lwa wiiki ewedde bawannyondo ba kkooti bajja ne puliida wa mutabani w'omugenzi Grace Ibingira ne bamenyamenya ssaako kkoona amayumba g'abatuuze mwe bayonoonera ebintu byabwe nkumu. Ebanguzaawo endagaano yange yiino eriko ne stampu ya chairman kyokka batusindiikiriza nga tebamaze tuwaki kadde ka tebatusasudde. Kigambibwa nti omugagga nannyini ttaka lino Alfred Ibingira muleka w'omusika w'omugenzi Grace Ibingira ng'ayita mu looya we John Tumwebaze yawe ebiragiro ne bazingako ekyalo kino ekiwerako yiika 19 ne bamenya amayumba g'abatuuze 25 nga n'ebintu byabwe omuli ebirime tanulu n'ebintu ebirala byonna byayonoonebwa ssaako abantu abamu okukubibwa emiggo nga n'omu ku batuuze yakubibwa asangiddwa ng'afiiridde mu nnyumba. Looya nange sasuse mutegeera yazze ng'ayamba akubyeko ekikofiira kimubissa amaaso. Emyaka 10 ng'omusajja ono atutawaanya mu kkooti tubadde omulundi okusembayo yeyajja omusango mu kkooti. Balese abasajja bakanyamanga 25 n'abasirikale nga 30 emmundu zabaddeko 24. Abatuuze beewuunyiza poliisi okuyamba ku bantu bano okubagobaganya ku ttaka lino nga n'abamu ko bazaalidde era nga balinako n'ebijja ko baziika. Nejjajja yaziikibwa kuno ate era yazaalibwa kuno kati nze sirina kyalo nze si kyalo. Bano basoose kulambuza mubaka Ssenninda amayumba gaabwe agayonoonebwa nga n'agamu tegasobola kuddizibwawo n'ebintu ebirala bingi era Ssenninda atuuse n'okukaaba amaziga bw'abadde ayogera mu lukiiko luno bwe bamwolesa ennaku gye balimu. Omubaka Ssenninda yeeyamye okubayamba mu mbeera eno kyokka n'ennyamira olwa poliisi okukola effujjo ku bantu ba wansi buli olukya nga buli lunaku abeera mu kutaawuluza na kuyamba abantu abagobebwa ku ttaka. N'abandi tuyambye okugoberera obwesimbu mu mateeka nabo ne batuyiwa. Ebyo bye binkaabiza ddala Loozi. Abasomesezza etteeka ly'ettaka era n'abasaba okumuyamba bakolaganire wamu naye basobole okuwangula olutalo luno. Kyenjagala okubasaba bannange ab'emikwano nsaba tukwataganyize wamu. Bwe tubanga twagala olutalo tululwane bulungi twongere okubeera abakakkamu. Asuubiza okuleeta bannannyini ttaka lino batuule nabo mu lukiiko basobole okwogeraganya n'abatuuze balabe kye basobola okukola era n'asuubiza n'ensonga zino okuzituusa omukulembeze w'eggwanga essaawa yonna. Mbasuubiza nti ensonga eno sigenda gikomya wano n'omukulembeze w'eggwanga ngenda gimutuusaako. Naye ne bwe nnaaba ngituusizeewo omukulembeze w'eggwanga tetujja kulinda pulezidenti yekka naffe tulina kati okutandikirawo okukola. Abantu ab'enjawulo basabye obuyambi bw'ebintu ng'amatundubaali ag'okusulamu nga bangi bagamba basula bweru era ng'empewo n'ensiri nnyingi nga n'ekyokulya tebalina kubanga abaabamenya babatwalira n'ensimbi zaabwe n'ebintu ebikalu. Twagala oba waliwo abantu abayinza okufunikako tents eziyinza okuyamba abantu bano abasula ebweru zifunibwe mu bwangu. Bongeddeko nti n'ekiwandiiko kye baakozesa okubamenya kyaggwako dda nga kyali kya 2013 ate nga n'ensonga zino ziri mu kkooti nga kyandibanga poliisi eyabayambye mu kutuukiriza ekikolwa kino baamaze kugiwanguzi. Mwami Ibingira kennyini yasaba omusanga n'aguggyayo mu kkooti olw'okuba nti yiika ziri 25 abantu bakkiriza ne bazimulekera. N'ebyali mu kiwandiiko ekyo ekya 2013 looya kye yakozesa okuifekitinga okuba amayumba gaffe kati kiraga nti titwa encroachinga ku ttaka liri. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1. Ki ekyagudde mu kitundu kino?